Eggye lya UPDF likoze Ekikwekweto mwebakwatiddwa omujasiisiko Geoffrey, omuserikale wa poliisi Tumwesiggyebo, Lubona Ibrahim wamu ne Kirama Geoffrey mu bubbi bw'Ente. Isiko ne Tumwesigye babadde mu byambalo byabwe nga babadde ne bannaabwe abalala abadduse nga batwaliddwa ku poliisi y'e Lugala gye tubasanze n'omunyago gwabwe ogw'ente gye Babbye. Isiko yeeganye eby'okubba ng'agamba nti abadde akedde kuwerekera mwagalwa we wabula bw'atuuse enaakulabye n'alaba ente olwo kwe kuyimirira era abasirikale bwe bajjidde ne bamuyoola. Nze nabadde nva omukazi gwe mbegedde ku makya sawa 12 nsanga defense mpanvu kongo mpanvu namabuuza nambi nga bayimidde mbaga mukola kiwano nagamba tuliko tulina kutwagala okukwata defense nimiranda bekigenda maaso nagamba enako ebaidiro nyingi kanyimbe netegereze ku makya era bwe nyimiridde mbadde nkyamiridde naye aba defense bakyetoola nyinza okulaba nga bafande bakababaganga bebajja banzingako nimukugante. Owapoliisi Tumwesigye yeewozezaako mu ngeri y'emu ng'agamba nti abadde atambula n'alaba akavuvuŋŋano era amagye we gakutuukidde naye ne bamukwatiramu. Defense ebayita Ssentongo n'ajja ku makya ng'alina information egamba nti waliwo awali ente gye batereeza kudda nsi yaide yabaddewo abatuuze abayambyeko abasirikale okutaayiza ababbi bano nga bagezaako okuddusa ente gye bakwatidde mu bitundu by'e Busega beewuunyizza abakuumaddembe okwenyigira mu bubbi ate ne badda ku bbo okutulugunya. Okola ekintu ky'emyaka n'akitwala omulundi gumu taga kubonereza nabo babeera babbi ate naffe ne batukwatiramu nga tetumanyi fe ababooda agamba ffe babbi bonje ne babba ne boodabooda zaffe kale tusaba abakivunanyizibwako bakyongeremu amaanyi. N'abakwata abalala beeganye eby'okubba ente nga bagamba nti babakwatidde bwemage kubanga ababbi babalese ate ne badduka. Tusasamadde tumanye ekigenda maaso n'obabuuza kenyini bagamba kati bwe batusanze ng'onayimiddala simbefena batuyogere nesikubbi kwate kuba ogenda ewa chairman obabuuze mukulu Ibra akola mulimu ki naye kingamba babadde mu kitundu ekyo ate nga tebali official deployed there kati naffe ntugamba abo badde mu kitundu ekikyamu kusaawa enkyamu mubadde mugenze kukolayo ki. Bagamba nti singa kizuulibwa nti beenyigidde mu bubbi baakuvunaanibwa naye bw'aba ng'akoze ensobi tumukwata netulaba ng'akolwako kusinziira ku mateeka. Lieutenant Colonel Jjemba azzeeyo n'akulabye mu kifo we bakwatidde bano ng'enaagudde ku maka ga Mugalula Fred ente ezibbiddwa we zituukira olwo ne bazisala wabula basanze Mugalula yamazeemu dda omusubi. Abaana ba Mugalula ne balirwana bwe batutegeezezza nti buli ku makya balaba ente n'embuzi ezireetebwa n'ezisalibwa wabula nga tebalina ngeri yonna gye bamubuuzaamu. Abdu Muwonge yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.